Akanafa tekawulira ngombe n'olugero lwe tulina mu Busoga wano eno era nga abalugera ni kubamu ku baddaada baife wabula muganda wange oyo mwende ino TikTok munange mwende ino wabula olumbe olulimuyita tedda kulumana werenga zena tiroidi wabula ate olulwe atambula nalwo mu ngalo kubanga tiddi lwaki muganda wange oyinza okuba nga okaali kuzaala ku baana oyinza okuba nga wazaala nga ozira mwana yali yatandika kukola ozira mwana yatandika kukola weye mulala oyinza okuba n'abakyala aye nga sano tibasobola kuba nga bepakasiza basobola okuba nga babaawo okusobola okuba nga balabirira abaana boolina ebiseera ebisinga ezira muntu azira kimuniga wabula ebiseera ebisinga nti abantu beeresa bwerese ebintu babibonanga bwe biri kyabazinga tiddi kyeyakukola kyabazinga tiddi kyeyakola President tiddi kyeyakola Kyagulanyi tiddi kyeyakukola n'ebitongole tiddi kyebyakukola ekituufu oyogera amazima wabula ate otundula enfunza ekaali kwetuuka ife twidda twakula bulabulabule social media ewaga twidda twanumira likes twanumira buli kimu twanumira abatuwaga aye ababatuwaga singa ojja gwalingirira awandiisa ekigambo ekyo kyolibona nga kyamaani ino ye ayemereire kuki ku akawunti ye ojja kwagana nga yatayo bwabifaananyi ye nga ebyamazima tabitegeera so muganda wange wani bewegendereze n'ensi munange enzibu iwe oyogera amazima yo toyidi nti oniina abasinga we batoola sente odda kufa baidda kukuba amasasi tina masasi gonka oddaali obutwa tina butwa bwonka baidda kutomera tidde tubajja kutomera kwonka baidda wamba abaana bo tina abaana bo bawamba obwana bukazi bwo so wegendereze muganda wange batakutumanga bigambo neida nobireeta ku social media nolowooza oti bakwende ino ebyo nebyange wegendereze